نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أشهد أنه هو ربنا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده هو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار في هديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبارك الله فيكم. أما تندقنا غاغي الله سبحانه وتعالى omutonzi waffe eyatutonda era nga yatulabirira tiyatulekaawo tayo bal wabula arsala ilayna rasula yatuma gye tuli omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam man ata'ahu yenna mugondera omubaka oyo dakhala aljanna ejjanajirina wa man asaahu namujemera yenna dakhala an-nar nayo omuliro agulina wa'iyadhu billah tusaballa agututaase tukakasiza wamu nti omubaka oyo Muhammad sallallahu alayhi wasallama nti abdullahi wa rasuluhu tukakasa nti Muhammad mubaka wa Allah ila muddu wa Allah ila mubaka we la nabiyya ba'dahu tukakasa nditeri agenda kujanga nabbi luvanyuma lombako yo Muhammad sallallahu alayhi wasallam huwa khatamul anbiya wal mursalin yasembayo mubannabbi bonna n'ababaka bonna usalli wa usallimu alayhi tusaba Allah mutekeke emikisa gye n'emirembe gye wamu n'abantu be ne basahaba be wamu n'abo abatambulira mu buufu bwabwe okutuusa kiyama lweriyimirirawo. Abooluganda uswi anfusana bikalimati taqwallah namira emyoyo gyaffe ekigambo ky'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Abakyala Allah basobosezza okujja mu lukuŋŋaana luno wonna w'obeera fuba okulaba nti obeera mu bantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Tya Allah. Abantu omulembe guno mufe abasiraamu baaduna abamu ketugambe bwe tutyo bwe tubeera mu masinzizo ntegeeza emizikiti
otulaba nga tuliko obuufu obutyani Allah subhanahu wa ta'ala. Nga bw'olaba omuntu bw'abeera mu swala era omulaba nti atya Allah, naye idha kharaja min aw min almasajid, naye bwe bwafuluma omuddo ono n'ava masinzizo, n'ava mu muzikiti, n'ava mu swala, nadda eri abantu be, nadda eri emirimu gye, ojja kumusiŋŋaana nga taliiko kutya Allah naaka. Byakomye mu muzikiti, byakomye mu swala, nga taliiko obuufu bwonna butyani Allah subhanahu wa ta'ala. Naye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ittaqillaha haythu ma kunta, tya Allah wonna w'obeera oli. Tokoma mu swala wokka, tokoma mu muzikiti, tokoma ng'oli ne banno. Mbeera yonna gy'oba olimu tya Allah subhanahu wa ta'ala. Ono waanu naliyawu omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero tujja kugusimbula mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Gujja kukwatagana ku by'obusika, ensika y'omukazi mu busiraamu buno. Ensika y'omukyala ono kikyafuna ku by'obugagga by'omufu. Bw'aba afiiriddwa owooluganda lwe gw'alina okusikira, kiki mugabo ki gw'alina ku by'obugagga by'alese? Ogwe mugabo gwe musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero mu ddakiika ezituweerebbwa. Nkusaba kimu, gukwetaagisa okuba nga oli very attentive nnyo. Ebirowoozo birina okubeerayo. Fuba okulaba ng'obeerayo, obwongo bubeerawo, tosumagira. Bw'onoosumagira bwe binaakuyitako ojja kudda onoonye we watulese nga tokyatulabawo, ogezeeko okubigatta nga tokyatufuna. N'olwekyo fuba okulaba ng'ogoberera biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Ekisooka, tukimanyi bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala yatonda embeera bbiri. Mu surati Muluk Allah agamba nti alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yatugamba nti alladhi, oyo amakulu Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa almaut, yatonda okufa, walhaya, n'obulamu. Kitegeeza ebyo ebintu biri mmeka? Bibiri. Wonna wali obulamu kebubeddi obaddi tuteeka okufuna ekyokubiri nga kwe kufa. Kitegeeza ki? Nga bw'oli omulamu essaawa eya leero, nga bwendi omulamu ekiddako kufa. Era kyeteeketeekere nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugamba nti wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah. Tya nnyo olunaku lw'ogenda okuddizibwa eri ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Mu buufu obwo bukeera enkya ng'abantu betulinako eŋŋanda, ab'eŋŋanda zaffe nga batufuddeko. Nga bwe bugenda okukeera enkya, nze oba ggwe oba oyo akulinaanidde nga mufu. على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. Tusaba Allah yenna gwaba akyaleseewo nga mulamu amuwangalize ku busiraamu, n'oyo gwaba asazeewo okutwala amutwale nga mukkiriza, kubanga omubaka Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wala tamutunna illa wa antum muslimun. Togeza nova mu bulamu buno obwensi nga toli musiraamu. Nekitegeeza ki? Gwe kalitanda n'asimbula ekigere
n'ava mu bulamu buno obw'ensi n'adda eri omutonzi we nga si musiraamu ajja kuba awedde. Kye bayita khusiraanu mubiin, kwe kufiirwa okweyolefu okutegeerekeka. Abooluganda, omuntu bw'atufaako abeera n'ebyobugagga bye, mu byo gamba nga albayit, ng'ennyumba, ng'emmotoka, ng'ettaka, nga n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo, sente eziri mu bbanka, emigabo egiri mu kampuni, n'ebirala ebyefaanaganizaako bwe bityo nga bya bugagga bye. Abaffe, omuntu ono bw'atufaako, emmaali eno gy'abadde nayo eraga wa? Eddawa. Abawalabu, Abaganda n'abantu bonna mu nsi balina enkola yaabwe ng'omuntu bw'afa bayina enkola gye bakolamu ebintu ebyo omufu byakoze atya? Byalese. Era mu bantu balinga balinamu abaweebwa ng'abalala tebaweebwa. Mu Bawalabu balina embeera egamba nti omusajja yatwala naye ate omukazi ye talina kyakola atya? Kyatwala. Nga beekwasa ensonga ezimu. Omukyalo oyo talwana lutalo, mukyalo oyo talina buvunaanyizibwa, mukyalo oyo talina kimubanjibwa. N'olwekyo limaada nontiha almal, lwaki tubaako kitumuwa nga talina buvunaanyizibwa, nga talwana ntalo? Kobbo tetulina kyetumuwa mu by'obugagga by'omufu by'abakoze atya? By'abalese. Embeera bwetyo bwe yali qabula majii rasuli sallallahu alayhi wasallam. Embeera bwetyo bwe yali ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama tannaba kujjanga nabbi. Falamma jaa ar-rasul alayhi salatu wassalam bilhuda walfurqan bayyana man yantaqilu ilayhi maalul mayyit. Omubaka bwe yajja ng'azze ne Qur'an n'obuluŋŋamu n'annyonnyola eby'obugagga by'omufu ono bw'aba afudde ani abitwala, nga yeeyambisa Qur'an ey'ekitiibwa. Allah n'agamba nti lirrijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinnisai nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa mimma qalla minhu aw kathur. Mimma qalla minhu aw kathura nasiba mafruḍa. Allah subhanahu wa ta'ala min arshihi, okuva ku arushi ye gyali waggulu, n'ayogera ebigambo bino n'agamba nti lirrijali, abasajja. Bwe tugamba abasajja, buli muntu yenna ayitibwa nti ali male, tali female. Mwana muto oba akyali mu lubuto oba muntu mukulu oba mukadde gwe bategeezaamu. Omusajja yenna nasibu ayina omugabo mimma taraka alwalidani, ebyo bazadde be byaba bakoze batya? Balese. Wal aqrabun, n'ab'eŋŋanda be n'ab'eŋŋanda ze byaba bakoze batya? Balese. Ayinamu omugabo. Najja n'asumulula abakazi ku nkondo kwe baali baasibibwa, n'agamba nti walinnisai, n'abakyala n'abaana ab'obuwala n'abakazi bonna nasibun, nabo balina omugabo mimma taraka alwalidani, mu ebyo bazadde baabwe bye baba bakoze batya? Balese. Wal aqrabun, n'abaki? N'ab'eŋŋanda zaabwe. Abakyala fafarihatil mar'atu, omukyala n'asanyuka
olw'okusumululwa okwo kwakoze atya kwasumuliddwa ateerebbwa naye abeeko kakola atya kafuna ng'ani amuta Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba mimma qalla minhu aw kafu ekyo ekirekeddwawo kitono oba kiki kingi naye nasiba mafuruda mugabo gwabwe ateekwa buteekwa okugufuna bwe mugaana okugumuwa mulina omusango yenna abaagutute nga si gugwe abeera abanjibwa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Vaibu nga ntono. Ekibuuzo, do you follow? Goberera. Barakallahu fiikum. Kimaze okulagibwa nti Allah subhanahu wa ta'ala awadde omukyala omuki omugabo. Omukyala gwe boogerako wano abeera akyali mu lubuto oba azaalibwa ng'akyali mwana muto oba muvubuka oba mukadde kasaaba nga muki mukyala kimala Allah yamuwa omugabo gwe. Omukyala emigabo gye gyalina tusogenda kino alwarithatu minan nisai abakyala abalina okufuna ku by'obugagga by'omufu minal Qur'anil Karim okuva mu Qur'ani ey'ekitiibwa bali abakyala 10. Bali abakyala bameka? 10. Bali abakyala 10 atagwa mu bano 10 atagwa mu bano bameka 10 tobangako kyotwala ku migabo ku by'obugagga by'omuntu oyo omufu byakoze atya byalese. Bw'owuliranga nti gundi afudde naye nga mu bano 10 toliimu tosemberangayo nti babeeko kye bakuwa. Asooka wuliriza nnyo aljaddatu min qibali al-abi ye jjajja mukyala azaala taata. Kitegeeza nti jjajjaawo azaala ani? Taataawo jjajjaawo mukyala azaala kitaawo oyo akusikira era alina ekyobugagga mu maali yo. 1. Owookubiri aljaddatu min qibali al-ummi jjajjaawo mukyala azaala maamawo. Kitegeeza ki? Nti maama wa maamawo alina omugabo mu maali yo ng'okoze otya? Ng'ofudde. Abo bameka? Tusigazaayo bameka? 8. Owookusatu al-ummu ye maama wakuzaalira ddala. Bwe tugamba maama akuzaala tetugamba bano be bayita bamaama abato. Tugamba ani? Maama wakuzaalira ddala. Ndowooza omulabye. Omulabye maama w'oyo oyo yakuyonsa oyo yakuzaalira ddala oyo bwe tugamba. Abo bameka? Wasigadde bameka? Owookuna albintu. Aliki? Albintu ye mwana w'omuwala. Omwana w'omuwala oyo naye akola atya? Afuna ku by'obugagga byo oba ku by'obugagga by'omufu. Ebyo abameka? Tugenze kuwookumeka? Bamuyita bintul ibuni. Yani oyo ye mwana omuwala oba gwe waliise muzzukulu muwala wa mutabaniwo. Muwala wa mutabaniwo. Muwala wa mutabaniwo mutegedde? Gwe ali awo wansi gwazaala nze. Nange bwe natuuka eno nendaluka nenyonooneka nempasa omukazi. Nenzaala omuwala. Omuwala oyo gwenzadde aba muwalawo. Ye muzzukulu oyo gwe twogerako. Bitegerekese? Oyo naye akusikira. Abameka?
abo bataano tusazayo bameka bataano ow'omukaaga al ukhtu ashaqiqa ye sisitawo bwe mugatta maama ne taata ye sisita bwe mugatta maama ne taata omutegedde oyo omulabye endowooza mu famire otandise omulengera siwe kiri oyo nokakutanda nowe nokola otya noweefi nofa ebyobugagga alinamu omuki omugabo abameka ow'omusanvu ukhtu al ukhtu li abi al ukhtu li abi yesisitawo nga mugattani taata abo bameka abo musanvu barakallahu fikum ow'omunaana al ukhtu li ummi sisitawo bwe mugattani maama abameka munaana sibe kiri ow'omwenda yasinga okubaako omutawaana wano mu Uganda era aleese obuzibu nnyo era oyinza okuba yiggwe azawujatu mukazi wo kitegeeza ki mukazi w'omuki w'omuntu nga sheekh ono naye mukazi we bitegerekese nekitegeeza ggwe nti bw'oba oli mufumbo eyo gyokola obufumbo eyo ne bamala beefiisa ebyobugagga okola otya Allah yakuwaayo omuki omugabo era tovanga mu makaago kuleka nga bakuwadde omuki omugabo ogwo abo bameka asembayo owo-10 mu Uganda tuyinza okuba tetumulina wallahu a'lam Allah yasinga okumanya naye gwe bayita al-mu'tiqatu ye mukyala eyata omuddu bitegerekese ye mukyala eyata omuddu yaluwa kibuuzo mbadde nkisuubira ye mukyala eyasisinkana omuddu n'agenda omukyala ono n'akwata ssente n'agula omuddu ono n'amugja mu buki mu buddu bitegerekese kati ono n'atandika okulya butaala bitegerekese kati bw'amugja eyo n'amuleka naye n'atandika okukola ebibye n'agaggawala naye najja n'afa omuddu ono tugenda okunoonya ab'ekika kye nga tebakola batya tebaliiwo emmaali ye ani agitwala abeera omukyalo ono eyamuta mu buki kyekugamba nti mu Uganda ayinza okuba takola atya wallahu a'lam Allah yasinga okukola kutya okumanya abantu abo bali abantu 10 be bakyala bokka betulina abasikira omuntu gwotawuliddeemu tomuteekangamu bitegese basiraamu gwotawuliddeemu tokolonga otya tomusembezanga era bw'obanga tomuwuliddaawo naye nga waali agadde abeeko kyatwala kikyokola omulaamira buki omulaamira bulaamizi ennaku zino abakyala mututwala nnyo mu makomera ne mu makooti ofunye bulungi nga wafiirwa bbaawe fe abaasigalawo nga abooluganda bw'omusajja ono n'otugamba nti tetukuwadde muki mugabogo era entalo nnyingi ennyumba yange ennyumba bamwandese ennyumba yange naye eddala yeyo weetegereze nnyo omusomo gwaffe gugamba nti omugabo gw'omukyala mu buki mu busiraamu omukyala gwe twogerako omutegedde beebo 10 bitegese basiraamu omukyala gwe tugenda osookerako ye mukyala gwe bayita zawujatu omufumbo akola obufumbo mukyala w'omuntu oyo ayina mugabo ki mu maali ya bbaawe bitegerekese omukyala baawo bwakufaako olina mugabo ki mu maali ya bbaawo bonoogutegeera oba ensi yonna neegutegeera oba oli awo onoosaba kyosaba ng'okikola otya
ng'okimanyi otula butuzi wa bbali n'ofuna shekhe n'akuyambako n'omugambo wange baŋŋamba mu maali ya bba wange nfunamu kino oba kino kati ono afudde embeera eri bweti nnakufunamu ki ng'akubuulira ogenda okulaba bakuwadde nga bingi ng'oddayo nga bagamumpadde bingi ebyange byali badde bwe biti ogenda okulaba bakuwadde nga biki bitono ng'oddayo bagambe ebyange byali badde bitya bwe biti omukyalo omufumbo yenna ali wano kusaba ote ku matu kino kikugwe mu matu gwe kinyweremu nnyo tokigezaako n'okikkiriza okufulumamu koona ku munno oyo akuliraanidde mugambe kino kitegeere abe tugende mu maaso omukyala mu maali ya bbaawe alinamu emigabo ebiri talinayo gwa kusatu omugabo ogusooka arubu kimu kyakumeka kimu kyakuna alinamu kimu kyakumeka kimu kyakuna kyekisooka omulwabu akiyita rubu kimu kyakuna 1/4 omugabo ogwokubiri kimu kya munaana kyebayita athumuno 1/8 gyemigabo gy'omukyalo egyo gyalina mu maali yani ya bbaawe kano mukategeere nnyo singa katanda omusajja sharifu awasizza omukazi asooka ne bawangala naye emyaka 4 oba teekawo gyonna n'amala n'awasa owookubiri n'amala n'awasa owookusatu n'amala n'awasa owookumeka owookuna n'afa ng'alina abakazi bameka 4 bw'afa ng'alina abakazi 4 bano abakazi 4 bonna emigabo gyabwe omugabo gwabwe gubeera ogwo bwe gutaba kimu kyakuna gujja kuba kimu kyakumeka kya munaana era kyekimu singa omusajja afa n'aliko omukazi ogwo omukazi ki omu era omugabo gwe gubeera kimu kyakuna oba kimu kyakumeka nekitegeeza ki nti abakazi bonna omusajja balina omugabo gwabwe gwenkanankana n'ogw'omukazi omu gwakola atya gwalina n'olwekyo ogaggawadde nnyo nga bbaawo alina omukazi omu bwanaaba baafudde era bw'oba olya ngu ebyobugagga ebyo byagala nnyo musabire afe nga tannaba kuwasa baki balala olusituka ku layire booti ayi allah mutte kasi olyanga ebyobugagga obikola otya obyagala nnyo okumusinga naye omukkiriza nga bwabeera ebitayinza bisabira muki muntu bitegese basiraamu kuba toyinza kwagala byabugagga kusinga bbaawo naye gye bali omulembe guno nga ye ayagala ebyobugagga okusinga ani bbaawe saba allah atunyweze kati wuliriza dira otwala ekimu ekyokuna dira otwala ekimu ekyomunaana kati omukyalo ono dirwa atwala ekimu ekyokuna dirwa atwala ekimu ekyokumeka ekyomunaana atwala ekimu ekyokuna singa bba abeera nga talinayo muki mwana yenna ow'obuwala oba ow'obuki ow'obulenzi singa bba waafa ng'obadde tonnaba kumuzaalirayo mwana oba nga abadde tazaalangayo muki mwana yenna mu mukazi omuki omulala olwo gwoba ogenda kutwala kimu kyakumeka kyakuna kitegerekese omwana ono gwaleseewo singa abanga alinawo omwana naye nga si gwakola atya amuzaala oba gwamuzaala olwo omugabo gwo gubeera muki mulala gwe mugabo ki ogwo kimu kya munaana era bba bwafa ng'aleseewo omwana yenna yamuzaalamu gwe oba yamuzaala mu mukyala mulala omanya omugabo gwogwo omukyala oba mmwe abakyala gweguluwa kimu kyakumeka kimu kya munaana bitegese basiraamu
mutegedde ddi lwotwala ekimu ekyomunaana ddi lwotwala ekimu ekyokuna wangi salaamu alaikum warahmatullah tega amatu guba gwegusembayo kiddamu otwala ekimu ekyo ekyokuna singa bba abeera nga talina muki mwana yenna omwana oyo yamuzaala mu ggwe oba yamuzaala mu mulala kimala naye omwana gwe twogereka alina okuba nga yamuzaala mu mateeka ag'obuki si omwana omwende. Tusaba Allah atutaase. Bamaama bange basisita bange abandaba mbasaba busabi mbeera yonna mbeera ne banga eganye ng'ekoze etya fuba nnyo oyingire kabbuli naye nga tolina mwana wa bwenzi. Bw'oba wamugwamu yitiriza nnyo okusaba Allah okusonyiwa naye omwana ow'obwenzi tasaana kuba naye. Va mu nsi muno nga tozadde mwana wa bwenzi mbeera yonna gy'olimu. Abakyala mulina abaana abawala myaka mitoototo 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nga si bafumbo. Lwana nnyo muwala woyo ayingira obufumbo nga tazadde ku mwana wa bwenzi. Naye bw'onoomulaga ajjalira n'azaala omwana ow'obwenzi ojja kuba omuleetedde omutawaana munene. Era bw'olaba ng'ofunye ekkubo lyonna erimutwala nga tannaba kuzaala mwana yenna bwe muweeyo agenda afumbirwe awone. Ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakireeta n'agamba omukyala n'agamba omuntu yenna alirabira omwana ow'obuwala omu oba babiri n'afumbirwa nga tayenzeeko alina ki? Yagamba alina ki? Ejjana. Otegeredde lwotwala ekimu ekyokuna? Ekisembayo ddi lwotwala ekimu ekyomunaana? Otwala ekimu ekyomunaana singa bba abeera ng'aleseewo omuki? Omwana. Ebyo biwedde endowooza. Kati weepimeepime muolabe kasita omusajja afa bba n'akufaako notiga nti bba akoze atya? Afudde. Ofuna bulungi? Atulese abakyala bana naye aleseewo omwana omu. Ofunye bulungi? Omanya fe abakyala bana tulina kimu kyakumeka? Kyamunaana. Bwe tugamba kimu kyamunaana tukola tutya? Tukwata emmaali yonna ne tukigabanyamu ebitundutundu 8 nga byonna byenkanankana. Ekyo ekimu ku ebyo 8 bwe mugabo ki? Bwe mugabo gwammwe. Kyokulabirako singa aleka miliyoni 8. Miliyoni mmeka? 8. Mwe muba mulinako ki? Emu. Ndoza bitegerekese. Barakallahu fiikum wa jazakallahu jazakunna khayra fi dunya wal akhirah. Oyo mukyala tumaliriza. Omuntu omulala atera okubaako obuzibu. Waliwo kye bayita al aswaba kitegeeza ki? Mukwata maali eriwo mmwe abaliwo ne mubala emitwe gyammwe ne mugigabana gutwala kyo naawe twala kyo naawe twala kyo naawe twala kino. Kati mbatwala embeera eyo n'omukyala mwali. N'omukyala akola atya? Mwali dilwa ekijja nti kati gundi afudde naye kati emmaali eriwo tugenda gigabana buki? Bugabanyi nga tetunulidde mugabo. Muntegedde? Halo, muntegedde? Kitaffe atufuddeko atulese abaana ab'obuwala n'abaana ab'obuki? Ab'obulenzi. Ab'obulenzi tuli bana n'ab'obuwala bali bameka? Bana. Awo tewali mugabo. Kyetugenda okukola emmaali tugenda gigabana buki? Bugabanyi. Bitegerekese? Tugenda gigabana buki? Bugabanyi. Tutya bwe tuti. Allah yagamba mu Qur'ani lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Omwana omulenzi atwala omugabo gwe gwatwala gwe mugabo gwennyini ogw'abaana abawala bameka? 2. Nekitegeeza ki? Nti omugabo gw'omwana omulenzi gwatutte gukubisa mu gw'omwana omuwala emirundi emeka? 2. Nekitegeeza ki? Omwana omulenzi bw'atwala miliyoni 2. Miliyoni meka? Omuwala atwala ki? 1. Bwe tugaba emmaali yonna tugaluka nga omusajja emmaali gy'alese alese nusu 15. Alese omwana omuwala n'omwana omuki? Omulenzi. Omuwala tumuwaako 5, omulenzi n'atwala ki? 10. Kye bayita tulikiyisa aswaba mu kukifunza bwe tutyo. Kati ekyo kimanye bwe kijjanga kitammwe n'abafaako ng'oli muwala w'omufu oyo. Bitegerekeka? Ng'oli muwala w'omuki?
omufu oyo ye taatawo ye maamawo yakuzaala ng'ayina abaana abalenzi bakoze atya bakulese nabo, ogenda kutwala omugabo ogenda okutwala ogw'omulenzi guba gukubisa mugugu emirundi emeka? 2. Era tokayananga lwaki omwana omulenzi bamuwadde ekikubisa mu kyange emirundi emeka? 2. Era ensonga zitegereka diri genuine, zitegereka buki bulungi. Esooka, omwana ono omuwala ayina gwagenda okuwa amahale, bugenda keera enkya gwe omwana omuwala oweeyo amahale eri omulenzi? Tekisoboka. Naye ono omwana omulenzi alina okugaba amaki? Amahale, naye gwe bagenda kukuwa amahale, si bwe kiri? Omwana ono omulenzi agenda kijja kumwetaagisa okubeera ng'afunayo ka puloti mwana azimbira mwana muwala gw'anaakola atya? Gw'anaawasa. Gwe bagenda kukutwala nga wakola otya? Nga gwe wakola otya? Bakuzimbira dda, ye anaabikola dda ebyo. N'ebirala obusaamu ne bugamba lidhakari mithilu hadhil unthayaini, omwana omuwala kyaba atutte omulenzi akikubisaamu emirundi emeka? 2. Era bwe kijjanga mu mbeera eyo okkirizanga ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yakola atya? Kye yakuwa. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini ye yayimirira yesinzira gyali n'agabanya emmaali y'omuki? Y'omufu. Bwe banga bakuwadde omugabo gwo nti gwego gw'oba otwala ng'omanya nti Allah gwakoze atya? Gwampadde. Bitegerekese basiraamu? Bitegerekese basiraamu? Gwe tuddako omulala omugabo gwo gutegeere bulungi ye maama. Yani maama ozadde omwana wakufuddeko kati osigaddewo ngaani nga maama. Mugabo ki gw'olina mu mmaali ya mutabaniwo oba ya muwalawo? Mugabo ki gw'olina mu mmaali ya mutabaniwo oba mu mmaali yaani? Ya muwalawo. Mugabo ki? Abazadde batera nnyo okukayanira ebintu by'abaana baabwe. Abazadde abo abasajja n'abazadde abaki? Abakyala bakayanira nnyo emmaali yaani? Y'abaana baabwe. Maama atwala kimu kya 6 mu mmaali ya mutabani we oba mu mmaali yaani? Ya muwala we. Kimu kya 6 kino akitwala ddi? Akitwala singa abeera nga aleseewo omwana. Bitegerekese? Singa mutabani we oba muwala we naye abadde yazaalayo dda omuki? Omwana. Kati agenza okufa mutabani ono oba muwala ono ng'ayinawo omwana we oba omwana ono wa buwala oba wa bulenzi. Kati maama w'omwana ono afudde, ajja kutwala kimu kya 6 olw'ensonga omufu ayinawo omuki? Omwana. Ntumwa kimu kya 6. N'olwekyo bw'ofiirwanga mutabani wo oba muwala wo omanyanga nti mu mmaali oyinamu kimu kya 6 singa abeera nga mutabani wo oba muwala wo ng'aleseewo omuki? Omwana. Gwe mugabo gwo ogusooka. Omugabo gw'okubiri guli kimu kya 3. Kimu kya kumeka? Kimu kya 3. Kimu kya 3 ekyo okitwala ddi? Okitwala singa bino bibeerawo 2. Singa wabeerawo ensonga zino mmeka? 2. Ensonga esooka nga tulinaba kugireeta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuli bumu, tulina gwe twalese, tutambulidde wamu, oganyuddwamu, alhamdulillah. Omugabo ogw'okubiri ogwa maama kimu kya 3. Omuwala bw'akiyita athuluthu. Kimu kya kumeka? Kya 3. Ekimu ekyokusatu ekyo akitwala singa abeera ng'alinawo ensonga emu ku zino 2. Ensonga esooka singa abeera nga mutabani we oba muwala we nga taleseewo mwana yenna. Singa abeera nga taleseewo ki? Mwana ki? Yenna. Tugenda muwa kiki? Kimu kya 6. Kimu kya 3. Ensonga ey'okubiri singa omwana ono agenza wafudde singa abeera nga taleseewo bannyinaabe
singa abeera nga taleseewo baki bannyinaabe nga bali babiri n'okudda waggulu balina okuba nga tebakka wansi wa babiri. Bitegerekese amakulu taleseewo babbulaaza be ne baki ne basistaazi be nga tabaleseewo. Bitegerekese kasitaafu omwana wo nga tayinaayo baganda be abalenzi takola atya tabalinaawo nga ne basisita be takola atya talinaawo obanga alinawo omu nga tebawera bameka babiri olwo maama aba agenda kutwala kimu kyakumeka kyakusatu mu maali yaani mu maali y'omwana we. Bitegerekese basiraamu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bweya birambika mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Gwe tusembyayo tufundikire abasigadde mujja genda mubategeera mpola mpola ye jjajja gwe twalabye jjajja ali ku sayidi yaani ya taata ne jjajja ali ku sayidi yaani ya maama. Jjajja oyo afuna omugabo kimu kya mukaaga tegusukkawo kimu kyakumeka kya mukaaga kyatwala naye akitwala ddi singa ono afudde abeera nga tayinaawo maama we. Ono omufu afudde muzzukulu afudde naye nga muzzukulu ono afudde maama we takola atya taliiwo. Singa maama we abeerawo jjajja mukyalo ono talina mugabo mu maali ya muzzukulu we. Mafuhumu basiraamu bitegerekese ebigambo ebyo n'ebirala ebisingako awo byonna Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yabiteekateeka mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Emmaali eno nzibu nnyo era yakwegendereza era abantu bagyagala nnyo olw'ensonga nnyini yakoze atya afudde. Naye buli bw'otegeera nti omugabo gwange Allah subhanahu wa ta'ala gwe yampa gwe guno kijja kukwanguyira nnyo okukakkana n'otatabuka nnyo ng'otegedde Allah kiki yakola atya kyeyakuwa. N'okyabooluganda mwenna n'abatulaba n'abatuuliza mwenna mumanye nti emmaali eno Allah subhanahu wa ta'ala ye yagyegabira teyagirekera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyagirekera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye kennyini ye yagyegabira Allah subhanahu wa ta'ala. Otegedde muki bino byenjagala onyweze nzidemu ekya jjajja. Tugambye nti jjajja omukyalo ow'omuntu jjajja oyo ali ku sayidi ya taata oba ku sayidi yaani ya maama atwala omugabo gwe kimu kya mukaaga kiyite asudusu kyatwala. Naye akitwala ddi? Akitwala singa muzzukulu wo naafudde nga taleseewo maama we takola atya taliiwo. Singa maama abeerawo jjajja ono abeera talina mugabo gwonna mu maali yaani ya muzzukulu we. Kasolaba nti azaala omwana ono waali jjajja emmaali gireke giveemu tokaayana nze ate jjajja nze nakuza kitaawe nze nakuza maama we. Maama waali. Bitegese basiraamu barakallahu fiikum. Bw'otegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala emmaali ye yagigabye era amaze buli omu okumuwa omugabo gwe kikwanguyira gwe kennyini omukyala obutatagala obutazunga obutakaayana obutatwala kitali kikyo obutakuba kifuba ku maali yaki ku maali y'omufu. Kasita otegeera omuti omugabo tekikwetaagisa kujjamu ngoye tekikwetaagisa kuvuma bantu tekikwetaagisa kukyawa bantu. Emmaali obumaali manya bumanya nti Allah yakola atya yagigaba. Omuntu yenna bw'akuvaako ow'oluganda lwana bulwanya emmaali ye egabwenga obusiraamu bwe bukola butya
bwe bugamba lwana bulwanyi otegeere nti emaali y'obusiraamu emaali y'omufu obusiraamu bwagigaba naye tusaze magezi kyokulaba ng'ekola etya ng'egabwa mu mbeera zonna kyoba olwanako ebyo byotegeddeko ebyo tekitegeeza nti olwoyize gwogende ono kaafudde nzika ngende nzijemu omugabo gwange nedda delegation y'abamaseeka etuula ne bagibala emaali eyo ne bakuwa omuki ne bakuwa omugabo gwo singa bagaana ogigaba mu busiraamu lwana nnyo bagikole batya bagigabe kyekyo kyoba olwanirira kibeerewo naye tolwanira kugoba shariya naye bino byonna bisumbuwa nnyo abakyala abasomye sayidi emu yokka eya Ssekyura yasomye mpaka Makerere ayina masters ku mutwe ayina diguli ku mutwe n'amaliriza Makerere najja maama we naafa oba kitaawe naafa ne bamugamba omugabo gw'otwala bwe guti agenda okulanga omulenzi gw'atwala munene kugwani kugugwe n'alwana ng'agamba kijja kitya ono omuntu nange ndi muntu ekimuleetera okukaya okuba nti takola atya tabimanyi n'olwekyo abooluganda tubasaba mukkirize nti emaali y'obusiraamu emaali y'omufu Allah subhanahu wa ta'ala yagikola atya yagigaba buli omu n'amuwa omuki omugabo gwe toteekawo olutalo toteekawo oluyombo toteekawo kyonna ky'oyinza kuteekawo ku maali eyo era toziyiza bantu kutwala migabo gyabwe mu maali yonna ng'omufu akoze atya abafuddeko naam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kyebayita al-khulu okumweyambulula kitegerekese bw'ofumbirwa obeera toli mu kkomera osobola otuukayo nga bw'obadde osuubira si bwe bikola bitya si bwe biri si bwe bitambula n'okoowa n'otamwa n'okyawa abange embeere mu bufumbo abo bansibiramu kufiiramu nedda musaba akute bw'agaana mweyambulule mwawukane kitegerekese eyo khulu okweyambulwa gwakufuga gw'omukyala ate talaka musajja yagikola atya yagifuga kanolwekyo singa yagaana okukuta gwe mukola otya mweyambule tuuka tundaba amaseeka bakubuulire weeyambula otya omuki omusajja okikole ekyokubiri yakuwa ebyobugagga byo biri mu eyo ensonga waliwo okuba nti yakuwa niwabaawo okuba nti yakuteresa naye bw'aba yakuga nti maama Khadija ekibanja ekiri ku kibira epoloti eri ekyengera emizigo egiri ensangi njikuwadde n'akuwandiikira
n'akuwa ofuna bulungi nga mulamu ekyo kyakuwadde kiba tekikyali mu byabugagga bya musajja kiba kikyo ekyakikuwadde muki era takulamidde okusikulamira akuwadde buki ngaera bonoolaba nodde waka ng'omusajja nadde waka n'asiŋŋaananga mukyala we wallahi n'agamba kamwebaze emirimu gyakola atya gyankolera n'amuwaayo emmotoka n'agimuwa bitegerekese eyo emmotoka eba tekyali kyabugagga kya musajja eba yaani ya mukyala bitegerekese kana kino kyeyakuwanga mulamu akyo kuwadde kikyo ovuya bulungi naye bino gamba nti akuteresezza buteresa tebiba biki teba bibyo biba byani bya basika bonoba ngoli mu basika oba ojja kutwala bonoba toli mu basika oba tojja kukola otya kutwala tukwanukudde barakallahu waliwo ono agamba bw'ati assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu singa abantu bagwa mu nnyanja omwami n'omukyala ng'omwami asigazza abakyala abalala n'ono afudde nga ayina abaana be yazaala awaki awalala balamuba batya ani asoose okufa okay kino tukiyita galuka kitegeeza okubeera nti omuntu bazikiridde muki mu nnyanja bazikiridde muki ennyumba ekoze etya ebakubye nebafa bitegerekese naye ziri mu mbeera bbiri babeera nga bagudde mu nnyanja bonna ne bafa ne tutategeera ani asoose okukola kutya okufa ani asoose okukola kutya okufa ne tutamutegeera singa tulemwa okutegeera asoose okufa latawaruthu bayinahuma tewabeerawo kwesikira wakati waabo mbiriri salamu alaikum warahmatullah mukategedde singa bafa omwami n'omukyala ne bagwa mu nnyanja ne bazikirira fe abalamu ne tutategeera ani asoose okukola kutya ne tulemu okutegeera ani asoose okukola kutya okufa abantu abo babiri tewaliiwo n'ogu agenda kusikira munne mukategedde naye ate abaana baabwe balina bo abaana bajja kukola batya bajja kubasikira mafuhumu kategerekese barakallahu fiik wangi anti obadde otambula obadde ova eno nga tibudde eri katoga nti bitegerekese assalamu alaikum warahmatullah omwami n'omukyala Juma Nyanzi omwami Ahmada ne mukyala we Sulaina balinnya eryato basomoka bagenda ku mwalo bitegerekese ne balinnya eryato batuuse wakati w'ennyanja eryato ndikola litya ne libbiikira bonna ne bafa bombiriri ono mukyala woono nobba woono kati fe abalamu tetusobodde kutegeera nti kwabo babiri ani asoose okukola kutya okufa tetutegedde bwe tuba tetutegedde ani asoose okufa latawaruthu bayinahuma tewali kwesikira amakulu omusajja aba talina kufuna ku byabugagga bya mukyala n'omukyala aba talina kufuna ku byabugagga byani by'omwami kategerekese barakallahu fiik tongereyo mulala ajiwaga wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuhu omusika bwe tulonze abafuna ku byomusika ebyo tumuwaako oba nedda alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh mu Buganda kimanyikiddwa nti omuntu bw'afa bamuteekako omusika waliwo n'olumbe luli eyo Butambala bagenda kulwabya twabakayanyizza ne bagaana naye kino mukimanye abampuliriza omusiraamu yenna eyakkiriza Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayabya lumbe tayabya lumbe era yenna ayenyigira mu mikolo egy'okwabya olumbe automatically abeera
avudde mu busiraamu ebbanga lyamala ng'akimanyi nti okwabya olumbe kijja omuntu mu buki mu busiraamu kubanga oyo abeera shiriki. Tusaba Allah abanyweze emitima tuve mu nnyimbe. Allah abanyweze emitima tuve mu ki mu nnyimbe. Kati e Buganda wano omuntu bw'afa bamuteekako omuki omusika n'agamba nti nfudde naye omusika wange ye Ahmada Lule yansikiranga. Ekigambo ekyo mu busiraamu kyaba kitegeeza bino wammanga. Ekisooka nti akulembera ng'abaana bange yoyo yekiyamaani ki yekiyamaani waabwe kyaba ategeeza, so abatategeeza nti yatwala ebyobugagga bye. Mukategedde? Era ono gwe balaamidde nti yegwe kiyamaani waffe nga mulenzi, nga nange ndi mulenzi, ffe babiri, bw'atwala ku byobugagga bya taate miliyoni 4 nange ntwala ezi 4, tewali okusukkulumya oli kwani ku mulala. Era singa abeera nga maama alese maama waffe, taata afudde n'aleka maama waffe ng'ali lubuto, ovuye bulungi, olubuto agenda okuluzaala nga mwana muki mulenzi. Kati nga nzi gwe baaleseewo nti nze musika, noono omwana omulenzi azaalibwa, omwana ono omulenzi atwala ekyenkanankana nange gwe baalaamidde obusika, kyenkoze ntya? Kyentutte. Biba bikola bitya? Byenkanankana, tewaliwo njawulo, tewaliwo kyampizo kyetuwa musika ono. Wazira kibeera nti twamuwadde nti yagenda okukola atya? Okutukulembera. Nga bwe kimanyikiddwa okuva ku Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omuntu tabeeraawo nga talina mukulembeze. Era banga batambula babiri, omu kubo abeere muki mukulembeze. Mema nga temumulina, omu shaitani yebeera omuki omukulembeze wammwe. Naam. Kutegeko bagujjeko, kutegeko omuzinda. Tegeko omuzinda. Sikyo, sigukikinga.
Alaikum salaam wa rahmatullahi. Wa? Isingiro. Omwana gobuza omwana atwalako barakallahu fik barakallahu fik. Shukran. Embeera efaanaganako bwetyo singa omwana oyo aleetebwa ne tukizuula nti bamuzaala mu bufumbo obuki obutukuvu, bamuzaala mu bufumbo obuki obutukuvu, amakulu amuzaalira amateeka g'obuki g'obusiraamu, omwana oyo asikira emaali eyo, omwana oyo asikira emaali eyo. Naye singa tukizuula nti omwana yayenda mwende, omwana yayenda muki mwende, omwana oyo tetuyina kyetukola tutya kyetumuwa, kubanga omwenzi tazaala mwana mu bwenzi. Tumaliriza. Letawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sauda binti Twalib ngudde mukikajjo Sheikh ekibuuzo kyange nafiirwa mukadde wange ate tuli baana abawala ga tuli bangi, abalenzi be batono. Abalenzi bagenda okuba ng'ennaali egabwa. Sheikh nyambiddwa ntya ekibuuzo kyange. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera amateeka gano gateeka mu nkola. Bannange kikabuba era kinakuwazaamu okuba nti maali Allah ayogedde ekigambo naye ng'oli musiraamu naye ate ng'owakanya ki kyagamba. Kati wulire embeera eyo, omwana agaanye emaali tegabwayo nga busiraamu bukola butya bwe bugamba. Ekitwalibadde tukugamba gwe nti bw'olabanga bagaanye bigaba mu busiraamu ofuna bulungi, ng'ate osobola okubeerawo n'oba tolina kyokoze otya, nga tolina kibakuwadde. Twalibadde tuganda ekigambo kyebayita alqanaa, okwekkusa, ghina nafsi. Bweba muganya obigaba mu busiraamu temukola mutya, temumpa. Bweba muganya obigaba mu ki mu busiraamu temumpa. Kitegeeza mugenda bigaba mu bubi, mumpe ekyo Allah kyataakola atya, kyatampa. N'oli mu Allah kyatamu, ani abeera mu ebyo? Bweba muganya temukola mutya, temumpa. Kyekyalibadde kisingako obuki obulungi, obeerekereze kwe bayita okwekkusa kw'omutima. Allah mbaka Muhammad sallama yatugamba nti man taraka shay'an lillah, omuntu aleka ekintu kyonna ku lwa Allah awwadahu, Allah subhanahu wa ta'ala akola atya, amukyusizaamu ekirala, alina amukyusizaamu ekisinga obuki obulungi. Bulanga abantu bazanyira mu mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala bwe batyo, ekisingako obulungi kola otya, kiveemu kibaleese bwe batyo. In kana amkabe kibanga kikola kitya, kisoboka, era mwe muli izza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akuwe okubeera nga ofuna okwekkusa muki mutima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Siraji Ayubu Nshiri, Sero Barakallahu. Kibuzo kyange
ekitiibwa omulyango agenzi bagwetabwa alhamdu olubuto ofudde naye nga olese omukyala aliki ali olubuto. Obusiraamu bwagabanya emmaali y'omwana oyo ali mu lubuto, bwamugabira era bwamuwonga. Emabega eri tewaliwo nnyo tekinologi asobola kutegeera baana bali mu lubuto, ali mu lubuto mulenzi oba muwala, 2, 3, 4, bonna bawala bonna balenzi, kitegerekese bafu oba balamu. Tewaliwo tekinologi asobola kututegeeza mbeera si bwe kiri. Era enkola yalinga bweti, tuba n'enkola 2. Enkola esooka okulingiriza okugaba emmaali eyo ne tutagigaba okutuusa ng'olubuto lumaze kukola kutya kuzaalibwa. Tulinde tulaba n'azaala nabika okugaba emmaali. Tuyinza okuzaala agenda kuzaala balamu n'azaala muki mufu. Tuyinza okuzaala agenda kuzaala balenzi 2 n'azaala 3 n'asira bawala. Tuyinza okuzaala agenda kuzaala 3 n'azaala 8. Si bwe kiri. Tulindako n'azaala bwamala okuzaala tugaba emmaali. Ate bbanga ki? Oza bbanga limala liyitawo ya bbanga ki azaale? Ekinene ennyo myaka emeka? Myaka 2. Gye mingi ennyo kubanga aqallu muddati lhamli, ebbanga ettono ery'olubuto gibeera emyezi emeka? 6. Wa ghaalibuhu, n'ebbanga eryawakati abo abakyala abasinga obungi basinga okumala emyezi emeka? Myezi 9. N'ebbanga erisinga okubaayo tipaamu emyaka emeka? 2. Tuligumiikirize tugabe emmaali. Bwe tuba nga tusobodde okukola kugumiikiriza ng'abamu ku basika bagamba nedda tugabe emmaali tugigabe, tetujja kubiririrayo ebyo. Kitukola kiki? Tugenda kukola takdiiraati. Ekisooka tuyinza okugendako mu byuma ebya tekinologiya ne tulaga abaana abali muki mu sikaani, ne batulya abaana abali muki mu lubuto balimu bameka, kubanga sikaani wala esobola otulaga eyo. Si bwe kiri? Sikaani esobola otulaga nti omwana ali munda alimu omu, oba bali mabeka? 2, oba bali mabeka? Bawala oba baki oba balenzi. Tukozesa tekinologi oyo atwanguyiza embeera. Bwe tuba nga tukozeseza tekinologi oyo kiki tukola? Tugenda tukola kye bayita takdiiraati. Takdiiraati kyeki? Kwe kugereegeranya yaliba omwana omufu, yaliba omwana omuwala, yaliba omwana omulenzi, baaliba abalenzi 2, baaliba abawala 2, baaliba omuwala n'omulenzi. Ntegerekese? Ne tukola takdiiraati ezo ne tugaba emmaali. Bwe tugaba emmaali ne tutunuulira nti ani afuna mwene embeera, ani afuna. Abalina okutwala ne batwala, ne wabaawo kyetuteeka ne tulinda ekiri muki? Ekiri mu lubuto. Mutegedde nti tulinako bwoti lunaakola lutya? Lunaazaalibwa. Bwe luzaalibwa tetwatereka tuba tutegeerani n'ekyo. Bitegerese basiraamu? Okifunyeemu ekifaananyi ekifunyeemu naye nga obusiraamu bwakikola butya? Bwakiteekateeka. Era tuyinza kukirengerwa. Bitegerese basiraamu? Babarakallahu fiik. Ekibuuzo ekirala? Ono abuuza nti singa seeka omwami wange afa nga twakola emmaali naye nga twagikola 2, tukola tutya? Emmaali gye mwakola 2 kiba kitegeeza nti olinako sheya n'omusajja alinako ki? Sheya. For example, mugedde ekyo omukyala akola n'omusajja akola atya? Naye akola. Kali mutandika ozimba ennyumba, poloti muna fulide mugenda okula. Omusajja n'ateekwa emiliyoni 2 nawe n'oteeka emiliyoni mmeka? Ne mugula poloti ya miliyoni mmeka? Kiba kitegeeza nti eyo poloti yammwe bameka? 2. Si ya musajja yekka, si ya mukazi yekka. Kitegerekese? Kati poloti eyo singa omusajja afa tukola tutya? Kyetukola kyetusooka okukola kyekyo kugyawuzaamu emiteeko eki. Ne tugyawuzaamu bwemanya nti eno paati ya mukyala eno paati ya muki? Omusajja n'atuuka omukyala n'atwala paati ye. Kati kino ekisigadde eno paati esigadde nga tugigabanya nga n'omukyala afunako omugabo gwe. Bitegerekese? Muvunye bulungi? Ne kitegeeza nti emmaali yonna nga yammwe 2, ono alinako n'ono alinako omugabo. Ogwo omugabo gw'olina gugwo. N'oli gw'alinako guki? Mugabo gwe. Omu bw'afa tumuwa omugabo gwe, omugabo gw'ono ayinamu n'afunamu omugabo gwe. Bitegerekese oba? Bitegerekese? Barakallahu fiik. N'ensonyi weetera okubeera mu basajja ne mu bakyala kwe kuba nti mukola naye temwawula kutegeera nti ninako sheya bweti nona alinako sheya etya
bwe omusajja alese obukadde mukaaga gwolese miliyoni ki emu ne muzimba ennyumba n'ogenda ogaba ennyumba eyo yange ddala eba yiyo nedda yogera nti naleeta sente bwezi yaleeta sente bwezi kale tukubulya ekya gyokola otya gy'olinako naye obusobola obuli bakyala basiriika naba naleeta naye n'akola atya n'aleeta tubuli kyewaleeta birenera subhanahu wa ta'ala ng'okozesa abaki amazima. Naam, ekimu ku bibuuzo ebisembayo Naam. onaabuuza nti singa taata afa nga saafuna mukisa kufumbirwa kuweebwa mahari na poloti ng'omukazi ngabana ntya bya taata. Singa taata afa nga saafuna mukisa kufumbirwa kuweebwa mahari na poloti ng'omukazi ngabana ntya ku bya taata ng'afudde. Barakallahu fiik. Singa obeera nga oliwo wekka bwoti ng'akolesewo wekka bwoti banamugina tolinaawo bulaazawo yenna ontegere bulungi nga akoleseewo mu bwoti emaali yonna tugenda kugikuwa emaali yonna tugenda tukalya muntegedde. Singa abeera nga afudde kitaawo akoleseewo omuwala oli omu taata wo taliiwo maama wo taliiwo ab'eŋŋanda ze bonna tebakola batya tebaliiwo gwaliwo wekka ng'omuwala ogwo mu basikaabe ovae bulungi emaali yonna tugikuwa. Naye singa tukisuula nti taata w'omukono waali oba maama w'omukono akola atya waali oba abaganda b'omufu bakola batya weebali g'omuwala ng'oliwo omu wekka bwoti tuba tugenda kuwaako haafu yaayo tuba tugenda kuwaako ki haafu yaayo. Era singa tukisula nti oliwo n'omuganda wo omulenzi mulubameka babiri omulenzi naawe omuti omuwala naye kwe tewafumbirwa w'oli awo naye ono ate bulaazawo ye yawasa n'okuwasa bitegerekeka tuba tugenda kukuwalirira kalintulahagwirolondayayini omulenzi bwe tuwe miliyoni 2 bwe tukuwe miliyoni ki emu lwaki oli mukazi. Ekibuuzo ekirala onaabuuzizza singa nafumbirwa omusajja amukubi wa mitalo n'ampa amahale oluvannyuma n'aganneewolako nentuuka akaseera nenjagala okumubinga amaanyi alina kyammanja kubanga teyazinziriza we yaganneewolaako teyaganziriza nze nentuuka nemuviira nga twawukanya olw'embeera ze. Mu bumu obuzibu obuli mu bukuumo be basajja okulya amahale g'abakazi. Ku bizibu ebirina mu bukuumo be basajja okulya amahale g'abakazi. Mukwano kuba mungi nnyo nga kyagamba obulya buwulizi okola mu kisendezo n'owatanalokolya n'ozimuwa mutawaana ne bujja n'alemerera naye nga namuyingira mu ndeege onagandi nga yafumbira omusajja mukubi wa kitalo. Mukubi w'ekitalo mumanyi ye muntu alabulira aloga ng'alogera mu Luwalabu yeekula akozesa Kulaani yeekula akozesa ebigambo by'omubaka ng'aloga mulabuzi abeera mukiiko awedde emirimu abeera mulogo awedde emirimu era omulimu ogwo gukolwa nnyo bamaseeka abakulu abali emyaka nga 7 meka akudda waggulu abasajja abali emyaka eyo nga tebalina buluŋŋamu batera okukuba ebitabo abatono mubo nennaku zino abavubuka abamu bakoze batya babiyingiddemu nga tonnaba kufumbira musajja yenna sooka otegeere mushiriko oba si mushiriko abeera mushiriko tokkirizibwa kukola kujja kumufumbirwa tokkirizibwa kasooza nti mukubi wa kitabo tomufumbirwa kubanga mushiriko kategerekese ekyokubiri kati omufumbiddwa ogeze bakuwadde amahala agakuwebuzo n'otuuka n'omweyambulwa nga tanakuddiza baki mahale ekitegeeza amahale go gamu gwe tolina kyogafunyemu si bwe kiri tolina kyoganyiddwamu wadde naaka olwagaza n'agatwala ageddiza kati obanja kati mitwalo gyangane miliyoni zange 3 ezibwa guzoobanja kati otuusa okumweyambulula olina okumuddiza okumuddiza naye obumubalenga naye namubeera embeera ziri zonna naye ngaliga ligwere obategerekese
era tekinyuma kulya mahale gamuki gamukazi kutegeeza basiramu tekinyuma kulya mahale gaki gamukazi bwekijja bwekityo mahale nga yageddeza kitegeeza aba talina kyakola atya kyabanja. Ekibuuzo obaoliawo ekigirira ekisemba taata waffe yazaala abaana bangi buli mwana n'amuwa omugabo gwe nange nampa ogwange ne maama wange naye nampa ogugwe waliwaliiriza taata yatuzaala abaana bangi buli omu n'amuwa omugabo gwe nange nampa ogwange ne maama wange naye namuwa ogugwe wamala okuwa maama wange ogugwe maama n'addira ku mugabo gwe n'addamu ate n'awaako mutabani we n'amutemerako ku mugabo n'amuwaako ogusigaddewo otomatikale nze ngutwale guba gwange teguba gugo teguba kiki gwokubanga tebagina gukuwa abitegerekese. Ekirala kino kyowulira nti agabye emigabo tagabye ngabo eno eyaffe ey'obuki ey'obusiraamu kuba tetugaba bintu bya muntu mulamu kasoowaayo mu mbeera eyo obeera owadde buki omwana omuwadde n'omukyala n'omuwa n'obawa buwi ebyo byobawadde byabwe era bwofa byosigazzaawo byetugaba nga mu buki nga mu busiraamu byetugaba mu buki mu busiraamu. Ekisembayo ebintu ebisabibwa omukyala ng'agenda ebigabibwa bibasibirira omukyala ng'agenda kufumbirwa biba bya mwami oba bya mukyala bye basibirira omukyala ng'agenda kufumbirwa biba bya mwami oba bya mukyala nga biyitidde mu nsomo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ayenjiwaze emaali y'abasajja ababa bafumbiza bawala baabwe ne bakwata mu maali yaabwe ne basibirira omwana waabwe ono omuwala. Wallahi Allah abagaziyizi baba bakoze ekyebbeeri mu byebbeeri era omukyala ali wano fuba okulaba nnyo 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 nti baawo baba afumbiza mwana wammwe omuwala baawo oyo naawe obeeko mu bye mukwata mu byobugagga byammwe muwe omwana oyo omuwala bagende batandikireko life. Ekyo kya bbeeyi okusinga okukekenula omulenzi oli byalina byonna aleete wano bagenda okubawo nga mukola edduuka bagenda okubawo nga mukola ekiralo ky'ente sinkola ya buki sinkola ya busiraamu oba kategeeza basiraamu gwe muwe omuwala bw'aliba asiimye okusiima baabantu basiima man sanaa lakum maarufa fakafi'uhu bulanga omuntu alina ekirungi kyakkodedde baako engeri gyokola otya gy'omwebazaamu kane bw'anaaba asiimye omuwala gwe wamuwa ojja kuba oliawo ng'akuleetedde ki ettu edde n'akwebaza olw'okumuwa omwana omuwala oyo gwakola atya gwali naye. Kati bino ebintu by'osibiridde omwana w'omuwala bya musajja oba bya muwala? Bya muwala si bya muki si bya musajja. Abitegerekese? Tumaliriza wabula nja kusaba bakadde bange bannyinaze ekibuuzo ekiba kibuuziddwa nga seeka musomesa nja kusaba nnyo kyetooloolere ku mulamwa seeka gw'aba asomesezza. Otherwise tuyinza okuva ate ku mulamwa netwagala okuddayo ng'ate ng'omutonde ng'obuzaabuziddwa. Therefore tumaliriza tumwebaza sheekhu waffe Sheikh Mvule Sharif musomesa ku Sumaiya Girls High School batusomesa bye tuyita ilmu rijal eyo irimu y'abasajja muwaŋŋule era omukyala abagisome n'agitegeera naye tuba tumutadde mu bali muwaŋŋule. Therefore tumwebaza Sheikh Mvule Sharif musomesa Sumaiya Girls High School ensangi era ndowooza mutegedde abaana bemusomeseza ku Sumaiya ensi we bagenda ogiyingiramu na butebe bagenda okweyisa nga Allah abajje mu nsi olw'omusomesa gwe balina. Mu kaseera kano nga sinnaba kweyongerayo nja kusaba abayizi bonna aba Sumaiya Girls wamu n'abasomesa mugende musinkane Seeka Kigongo Hussein ku ofiisi ya DOS mu maaso ga ofiisi ya DOS. Abayizi mwenna abali wano nga ba Sumaiya Girls wamu n'abasomesa basaba musinkane Seeka Kigongo.
mu kaseera kano munzikirize tuseewo obubaka buno biibiririra. Tuli mu kaseera ka holide. Abaana ab'obuwala be mulina ewaka babamazeeko emirembe, mubeeraliikirira kati oba ngenda kukola ntya. Sumaya Girls ebawadde omukisa, muleeta abaana basome obusiraamu bwabwe mu kaseera kano aka holide. Ne mu mbeera efaanaganako bw'etyo, tubakakasa nti obusiraamu busomesebwa ddala nga woobwetaaga n'okusingako ky'owulidde wano seeka akusuniddeko busunuzi, naye mu Sumaya Girls busomesebwa ddala n'okusinga ky'olowooza. Ate nga ne sayidi eri ey'oluzungu nayo tetugisuuliridde, nayo tugikwatira ddala n'amaanyi. Mubiwulira bulungi abaana baffe engeri bakafomingamu ku sayidi zombi ey'eddiini wamu n'ey'oluzungu. Therefore tujja kubasaba abaana mubaleete ku Sumaya basome. Abasomesa ababasomesa ono nno tubasuniddeko busunuzi, abasigaddeyo abamusingako be baandiikirira. Sheekha waliwo ekibuuzo ekimujjidde, muganda waffe kali wano asabye tubeere nga tukiddamu. Ayitibwa Nanyundo Zulfa, ali ku online. Agambye singa omwami wazaala abaana nga tannasiramuka, oluvannyuma n'asiramuka, abaana abo baba basiraamu, naye nga bamaama b'abaana bo baali basiraamu. Bamaama b'abaana bo baali basiraamu. Kitegeeza kyenfunyemu, taata agenda okuwasa omukyala nga si musiraamu, taata nga ye si musiraamu, naye omukyala agawasizza nga musiraamu, oluvannyuma n'asiramuka, abaana baba basiraamu. Kye kibuuzo ekiringa kyendabawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omusajja omwana gwazadde nga tannaba kusiramuka asobola omuzaalira mu mbeera emu ku mmeka? Ku bbiri. Embeera esooka okumuzaala nga abadde mu bufumbo obw'eddiini gy'abaddemu ng'ebubala nti buki? Bufumbo. Bitegerekese? Oyo amuzaddemu eyo embeera n'amala n'asiramuka, abe ne bw'aba asiramusa babeera baki? Babeera baana be, era shariya ebabala ti baana bo. Kati wabaawo embeera endala gy'ayinza okuzaalamu abaana nga tannaba kusiramuka ng'abazadde mu mbeera ya bwenzi. Abo bazadde mu mbeera ey'obwenzi shariya tebabala nti baki? Baana bwe kasita abeera ng'asiramuse. Bitegese basiraamu? Nze embeera eyo kati ddayo okubuna obufumbo ono bwayogerako. Bw'abeeranga obufumbo ono bwayogerako nga tebwali butuufu, yali mu bwenzi bwe, kubanga omusiraamu tawasa atali muki? Musiraamu. N'omusiraamu tafumbirwa atali musiraamu. Era bwe bibaawo obufumbo tebubeera buki? Butuufu. Era abaana tetukola tutya? Tetubakuwa. Wallahu a'lam. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo, atuteeremu omukisa, atwanguyize okutegeera eddiini ye n'okugiteeka mu nkola. Twebaza nnyo abakyala bonna abazze mu lukuŋŋaana luno, abazze mu ddalasa eno. Allah subhanahu wa ta'ala abongere okwagala eddiini yammwe n'okukolera ku mateeka gaayo. Allahumma amin. Tumale ebiseera wano, bw'oba ozzefu okulaba nti oganyulwamu, toweebaka obuki? Obwebasi. Ddalasa neggwanga tolina kyofunyemu, tekikola. Era bw'olaba munno ng'akulinaanye nga yeebase, mukoonekadde eki engulu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh tumwasiza oyo ne Sheikh Sharif Ngule, omusomesa wa Sumaya Girls High School Nsangi. Kifo kyennyini kino kye tulimu, era ye musomesa wammwe eyakavaawo.